Ezo nazitutte. Mwazifiiriddwa Luganda. Muddeeyo mukole endala. Obasindise kukola zizo zoli mu kunywako kasoda. Tuli mu kulonda, twetegeka kulonda mu mufuluma ggwanga. Mwene president mukyamuwa kitiibwa mmwe kati. Bo wafuutu soja nga bwe bali wano nga tebafuluma ggwanga mwe mulagawo. Babuuze. Bwe tunaamala okulonda nga mbawa visa nga mugenda naye kati teri visa. Ogenda ziba nga tumaze okulonda. Nga tumaze okulonda awo nga mugenda. Kyogamba kati babeere nga bakampeyiningira muzeeyo okufa obufi. Okufa obufi paka kuwuli ate mbasanga eri. Naye we kusanga eri era sikusasula. Ali omuntu talina ddembe lyabwe bwange kuwagira kyayagala. Soja mu Skype nzo eddembe liri kugibwako n'endisigaza. Ekyo ekyabagisangako amasimu ku mulyango bagambye yatujjangako amasimu. Anti buliza buli omu mu premises ayina eddembe lye. Nze ngambye eddeshi toyingira na simu. Bw'oba olaba nga oyagala kusikala na simu toyingira genda. Wabi? Nedda. Ibolanga esimu okugireka tojagala genda wabi? Si wabi. Yitamu. Ayi nno live gye ngenda okukola ekiro. Buli kisinga omanyi nti nno oli emabega w'abantu abo kuba baba bampadde mbamanyi. Ngenda kuwasabula ekiro bwe munasigaza office. Mama Fina waali wano. Ate Mama Fina mwinako buzibu ki? Alina kyayagala okwogera. Muleete. Rosette unmutinga mami ayogere. Mami ali ku ya Rosette? Ali ku ya Rosette. Nzaliwo jasimpuliriza. Wamma nzaliwo Doni. Nze ndikuwuliriza ye gobadde ekiddeeshi. Ebigenda mu maaso mbimanyiiko era tubiire ekkooti ekola ogwayo bwe gunansingawo nga mbasasula ate n'ekiramu kitegere kampani egenda kulangirira nti eyavuwadde nga Shoprite bwe yakola. Kampani bw'emala okulangirira nti eyavuwadde tugende mu Supreme Court tulabe tuli basasula. Wabi? Kwegamba okonfamingidde ddala kye ndabagambye. Wabagambye ekyo? Kati bino byonna bibadde mu nteekateeka mbu wano wonna obadde obateekateeka mu eno period namba yonna. Nina bakiraya bangi. Olutalo ndulinde kati ndi muntu omu nwana n'abantu 7 mu 7. Kitegeeza ndi mwani wanu ami. Kati gwe tunulya gye nvudde kitegeeza buzibu ki bw'ogenda okumpisaamu obusinga obwo. Obusinga obwo bwe nalimu nga nsooga nentuka mu TV bweti yaba naye njogera nga ate n'obusibufu ndi mufu. Ogenda kumpisa mu bulumi ki obusingako? Tolina. Tebuliyo bbo. Naalongo. Osiibye otya mukwano? Osiibye bulungi osiibye otya? Gyendi. Naye nze wamma mbadde njagala ompa omulimu gw'okunnyonnyola abantu visa y'e Canada n'America. Next time omuntu waba asaba ategere kyasaba afiirwa ki nga takifunye na butya bw'atayinza kukifuna. Nze ndowooza abantu bano kye babulamu temwabannyonnyola nti visa tolina stampu ya America na Canada. Bwe ndowooza okuggyako nga nabadde bagamba abategeera ssente naye ekya visa kyetaaga abantu bategeere nti bw'osaba visa ya Canada osaamu ki era ofiirwa ki. Nze bwe ndowooza era bwe kiba kakati ekyo nayita na TV namba abaala ba Spark TV abagiyita batya back home waliwo pulogulaamu awo nannyonnyola bulungi ebintu ebyo byonna. Maama era mwagala mbibasomeseze waka obusiru mwayonka buyonke kubanga
nekwatire ne Katima bannamawulire bano batuyamba olumu naye nze nyina ekintu kyesikkiriziganya ofuuye n'okufuuwa sente zaabwe ofuuye ku sente zaabwe anyampye ku sente zaabwe manyiko ekirambi waliwo abantu ng'ayagala ekintu nti njagala genda Canada kati nga tamanyi nti yadde alina sente ate asobolera obutagendayo bulungi nnyo olaba jimma minisita olaba bajimma bebekulu olwo kawenkene waabwe kati nze ndowooza nti abantu tebategeera nti bwokeera ku makya n'ogamba nti siina baka statement kulisa oba weetaaga ssente ogikola siina kyapa weetaaga ssente okifuna siina sente za hotel booking siina za invitation babulamu kunnyonnyola nti osobola okussaamu ebyo byonna ebintu n'otafuna visa abasobola okugumiikiriza obakolere kubanza nakigamba abantu ku kaduuka kaduuka abantu bamuyeekera nga bamuyeekera si be bamuwa ssente bwe kiri nembagamba mugenda kufiiriza abaana kaduuka balina endagaano zaabwe ewuwe abasobola okumuwuliriza nakkaanya nabo nga bwe yakkaanya nabo ng'abakolera ne bagamba nalonga obusiru bw'olina tetubulabanga twebano bwe twafunye bagenda tukwatira kaduuka era atukole ki era atusasule aliwa nze nsaba mumpe omukisa njogere naye tusobole abeeko baddiza ebintu byabwe mu mirembe nakati kaduuka simanyi wakola ki naye nga abantu abaali bamubanja bamumma omukisa okuteesa nabo ng'abatamubanja be bamunoonya ate era abannayuganda mbajjukiza nti omuntu bw'akusinganga amagezi ne bwe muba 10 n'abatalako obukadde 3 gwe omu alina n'amabanja oyinza obutamuwangula